tukwaniriza natera ku mukutu gwaffe omuganzi ogumanyikiddwa nga Uganda mu Kamuli amanya n'eddoboozi bampita Ntambi Kimso Rich Boy Maxudi Junior. Obaddewo kimanyi nti Fiye Mutonyi yagambye newe kibaki talisonyiwa MC Cuts lwakumuwa nti amumenya mutima. Now oliwaddemu kuba nti osubscribinga netuba nti tutambula ffenna gwe atanaba kuba nti osubscribinga ate gwe eyasubscribinga kugamba nti big up on yourself wali kutambula nawe naffe okumala ebbanga lyonna yegwe ensonga lwaki twekuumira mu katale nga tukuweereza olunaku lwali tukuleetedde mwana muwala Fiye Mutonyi nga yakava mu rehab. Fiye Mutonyi nga yakava mu rehab twasobodde okuba nti tumufunako n'okuba nti twogera naye twagerako naye ku mukutu gw'essimu olunaku olwaleero luno era Fiye Mutonyi yavudde n'atutegeeza ebintu bingi ebyaba nti bimutuusa mu rehab n'okuba nti agwa eddalu n'okuba nti yafuuka addicted ku drugs. Fiye agamba nti okuva amusajja mukulu bwe yavaayo okuba nti alangirira nga baali omulwadde w'akawuka kino ekintu kyamalamu nnyo amaanyi era awo yakakalisa nti eyali muganzi we oba boyfriend we amanyikiddwa nga MC Cuts ali selfish ntuyegwako yekka because bo ababiri fine baali bakimanyi naye ate okuvaayo kukyanawo osinga mu bantu. Fiye agamba nti baali soose ne batwala ekiseera ne babeera prepared n'okuba nti banganga abantu bonna abanaaba nti bakuda n'okuba nti babadde n'okuba nti bafuna insults okuva mu bantu n'okuba nti like bakyetegekera bulungi naye ng'ate omukulu ono ye yakeera bukeezi ku makya n'aba nti alangirira ekintu kino ekitayisa bulungi mwana muwaya Fiye era nga kino ekintu kyamukuba wala because Fiye ne bawe mbu bonna baali bakimanyi nti kale balwadde naye ng'ate okuvayo kulangirira mu lwatu tekyali mu plani zaabwe okujjako Katwewungu MC Cuts yasalawo kuba nti ayasa ebyama era Fiye agamba nti ensonga lwaki omusajja yasalawo kuba nti bamutwala mu rehab nti omusajja ono bwe yayasa ebyama ye yawona kuzirika oba yazirika n'okuba nti yalina stress ze ng'omuntu. Twavaayo ne tubagamba nti omukyalo ono ali ku drugs oba enjaga yali eyitiridde mu mubiri abasinga ne muwakana ne mugamba nga wetuwayira n'ebisigaddewo naye ng'ate Fiye agamba nti nasalawo okudda ku njaga n'okuba nti enjaga ngifuula kyakunywa n'ekyokulya because nena stress mpitirivu nagenza okumaliriza nga asetegeera n'okuba nti seefuna kino nno kyandetera okuba nti mpunga n'okuba nti obulamu bwange buseberera mpola mpola nemaliriza mu rehab. N'agamba nti omukwano gwe nalina ne Cuts gwali gwa kimemete gwa njawulo era Cuts nali mutwalanga bba wange for life naye ate nze ekisinga okunyizaako omusajja ono niwe nagumira nga tufunye AIDS nga mukimanya alina AIDS twasawo ne tuzaala n'omwana ne tuba nti era twekipingira wamu byonna nabireka because nali mwagala naye ate akyamalako enviiri ku mutwe bba wange omulungi we twali twakadingana bwe tuti nga manyi tusobola okuraising up our kids together kyamalamu amaanyi kyankuba enkyuka omusajja ono bwe atanfaako n'aba nti agenda mu kamera okuba nti alangirira nti mulwadde wa sirimu. Of course oluvannyuma nakiraba nti omusajja w'amaanyi era muvumu nnyo naye ate nze kyampisa bubi kubanga nali si ready kuba nti nenganga mawulire bizinesi nyingi ze nafiirwa kwogatta ne bakyaliba nga batandika okuba nti bansudiya n'okuba nti baŋŋoola n'okuba nti bansekerera ne bampita omulwadde wa sirimu kwogata intaneti yonna abantu batandika okunvuma n'okuba nti mpisibwamu amaaso kino saasobola kuba nti nkikontaininga era kyasigala kinhatinga kwe kusalawo okudda ku biralagalagala era namaliriza nga famire yange kwogata ne bba wange omulungi MC Cuts nga bantutte mu rehab. Tekyali kyangu naye era navuddeyo simanyi oba nsobola okusonyiwa MC Cuts olw'ekintu kyakola because buno buba butemu era nga kijja kuntwalira ebbanga okuba nti njogera ne MC Cuts naye ayanukudde mpola mpola era tugenda kubanga tubikutuusaako right about now.